Yes, mbanirizaako nnyo mikwano gyange naye gye musinza okuba nga mutuwuliriza mwebale kwekumira ku mayengo ga Yogi Update TV. Olunaku olw'eggulo mukimanyi bulungi nnyo ku mukolo ogwabadde gulina okubeera e Busaabala ne guggyibwayo ne guteekebwa wali ku kitebe kya National Unity Platform. Robert Kyagulanyi Ssentamu we yasinzidde okuba ng'akoowoola mwenna mwenna aba National Unity supporters, bannayuganda mwenna mwenna, n'oba toli muwagizi wa kibiina kya NUP yenna yenna bakutegeezeza nti olunaku olwaleero kugaba musaayi babadde babakoola mujje mugaba omusaayi wali eri ku kitebe ekya National Unity Platform e Makerere e Kavule. Kulamusizzaako nnyo omukwano gwange kutegeeza nti ku Yogi Update TV kw'osinzira okuba ng'owulira amaloboozi gano gwe omukwano gwange ali eyo. Gw'atannaba kuba ng'otweyungako genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'otweyunzeeko ddala butereevu bulambalamba osobole okuba ng'okipinga ng'oli updated gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oluvannyuma lw'omusaayi okukendeera mu ggwanga, Pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu manyikiddwa nga Bobi Wine yakoowodde eri abo aba Uganda Blood Bank n'abagamba nti nno tusaba olunaku olw'enkya ng'ennaku nga olwokuna olwaleero basobole okuba nga baggyeko abantu omusaayi abagenda okuba nga basalawo okuba nga bagabira ku musaayi, kubanga jjukira nti nno Chronicle Blood gwakendeera mu nsi kati omusaayi mutono ate tewali musaayi tewali factory ekola musaayi. Ffe bennyini nnyini ffe balina okukwata ekyo ekitono kye tulina ne tusobola okuba nga tugabira ku abo abagwetaaga gwe omukwano gwange ali eyo. So mu ggwanga mulimu obwetaavu bw'omusaayi gwe omukwano gwange, era nga Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu yakinokaanizza kati so baganda bange mbasaba tweweeyo tugende n'essawa zaakakati wali e Makerere e Kavule bali mu kugaba musaayi, bali mu kuggyako musaayi. Gwe yenna nga yandiyagadde okutaasa eggwanga genda ogabe ku musaayi, genda obawe omusaayi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ffe tukyaliyo twagabye dda omusaayi era enteekateeka zigenda mu maaso n'ekitongole kino ekya Uganda Blood Bank okuba nga kigenda mu maaso n'okuba nga kijjako omusaayi wali eri e Makerere Kavule ku kitebe kyennyini nnyini ekya National Unity Platform gwe mukwano gwange bw'oba ogende bagenda okuba nga bakuggyirako omusaayi gwali eyo ampuliriza. Tobuzaabuzibwa wali e Makerere Kavule ku headquarters leero bwe twasinzidde okuba nga tugenda kuba nga tuggyako omusaayi ku buli muntu anaaba yeewaddeyo okuba nga ataasa eggwanga ku kakyabaga kano akali mu ggwanga ak'ebbula ly'omusaayi gwe mukwano gwange ali yampuliriza. So nkutegeeza nti nno obadde muwuliriza bulungi nnyo, kiyalingako omulala atategedde, commentinga, likinga. Ensonga enkulu ennyo kwe kujja osubscribinga osobole okuba nga ofollowinga buli ekigenda mu maaso gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo, ffe katuli mu kugaba musaayi eno, abali Saudi Arabia, Qatar, Oman, Dubai, nammwe mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yogi Update TV. Mbategeeza nti nno tubaagala nnyo, temuvaako.